tweyanze bulungi awuliriza tukwanirizaako nnyo ku 98.8 leediyo buduredi ey'omuntu wa bulijjo tugguse n'enteekateeka yaffe y'akabbinkano ku lulimi Oluganda era nga olunaku olwaleero lwe luggalawo omutendera gwaffe ogwavaawo mpitewo ku Mmande tugenze kuyingira omutendera ogwakasasambulabbwa era kyenkakasa nti olupapula olwo luzze tugenda kubanga tukola ki olupapula lwakasasambulabbwa lulabika oluyina tugenda kuyitamu ate tuleete tubabuulire abaana abagenda okujja ku lunaku olwa Mmande nga tubabuulira bino mugenda okujja tulabe mu mbeera efaanagana bano ewiiki ejja tweyanziza nnyo tweyanziike omulungi awuliriza mu kutookera ddala njagala olunaku olwa Mmande mmwe mwetegeke bano wammanga Nakya Pulosi weetegeke oli wa Isaac Newton ojja kujja n'ejjumba David wa St. Stephen's Kyotera olunaku olwokubiri Nakachwa Benita weetegeke oli wa St. Dennis Makondo ogenda kubeera ne Ssekyanzijola mu Masaka Citizen olunaku olwokusatu Lukanga Samuel weetegeke Kaaboko Church of Uganda ogenda kubeera n'Endawula Nicholas Ssetpo Kyanukuzi ku lunaku olwokuna Kayesu Keren weetegeke oli w'Amatete Comprehensive ogenda kubeera n'omuntu omu agenda okukwata ekifo ekyokubiri wano olwaleero Mwonge Edward Ssetpo Kyanukuzi ogenda kubeera n'omuntu omulala agenda okukwata ekifo eky'olubereberye olwaleero awo nno kasasambulabbwa waffe bw'ati bwagenda okutambula wiiki ejja era ndowooza mutegedde wiikendi yonna pulogulaamu zaffe amannya gano bajja kuba bagasoma bulungi nnyo tutambule bulungi bannaffe abavalekeevu tubeera nabo mu nteekateeka eno era tukyali nabo tubeebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi ennyo kirako kya mmere tugaa kiri ku Edward Avenue genda ekyeggulo kati kiba kiyidde bulungi nnyo ne bw'oba oyagadde okulya ku kibumba ekisiike weekiri bw'oba oyagadde okulya kamonda akasiike weekali akatogo weekali ne kacyayi akalungi weekali kale gendayo mu mbeera enfumbe yaffe yeyo yaffe Nganda tuli ne bano abakulu bano be bannaffe aba Senior Computer Services International baga nti omuyizi ng'omaliriza P7 senior ey'okunoba senior ey'omukaaga gendayo bakubangule mu masomo ag'enjawulo ku mutendera ogwa certificate era nga baga nti bw'omaliriza mwattu emisomo egyo ate ofunirawo n'omulimu kati basomesa certificate mu computer science information technology and computer applications basomesa certificate mu website design secretarial studies and office management certificate mu phone and computer repair and maintenance certificate in business administration certificate mu graphics design and video editing certificate in accounts and finance management certificate mu electronical engineering basomesa ennimi ez'enjawulo Olujamani Olufaransa n'Oluswayiri ate balina n'enkola ey'okusoma ku mutimbagano gwenno ng'omuyizi wawe bakuwayo ne kaddata kakati balina courses endala eri balinafe abo batasobola kutuuka mu kibiina kya 7 mwenammwe mwattu babasomeseza ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala okusoma kuno waliwo okusoma okuva ku makya paka akawungeezi daily program waliwo abasoma ku weekend abasoma akawungeezi kokka n'abasoma mu luwummula bakola ebigezo bya UBUTEB ate nga basangibwa mu Nnyendo ku Jagenda complex kakati okuwandiika abayizi kugendera ddala mu maaso abo ku ssomero bakubire ku 0759 8224 oba ku 0773 27 ensonga ojja kuba ng'ozikutte kannabwala kakati abo bannaffe aba Newmans bwe bayingiriddewo ne bagamba nti ekikwatagana n'obumpwankimpwanki bw'olyako nga weegayaazaawo bw'onywera ku caayi awo bo we bakolera ddala balina potato crisps balina gonja crisps balina empogolo bazite hardcorn balina bagia balina daddies balina pumpkin seeds mwattu balina n'omubisi ogw'embidde ogwaffe guli omuganda ddala bakamulako akaamula lyakawoomu bakamule balina entungo oba bakola simsim balls bakola soya omusiike n'ebinyeebwa
Kaakati nno ate ebintu byabwe bino ebyokulya bijjira mu birungo ebyenjawulo omuli tomato, lemon n'ebirala. Kaakati baga nti biwoomera abakulu n'abato. Kale lw'otadde awo n'oga nti buno bumpwakimpwaki bw'abaana n'abakulu bubawoomera. Olaba n'abayizi baffe abali mu kabbinkano wano balina entada bannaffe aba Newmans gye babasibirira buli babeera bava wano. Kale genda ku kantini y'essomero ojja bisangayo. Ab'emikolo buno bukolera ddala bulungi ku mukolo. Ab'amakampuni nammwe abagenda ku ngendo. Bisaasaanyiziddwa okwetooloola eggwanga mu maduuka gonna ne supermarkets. Bakubire ku 070 97 69 63 oba ku 070 92 17 18. Edduuka lyaffe Masaka liri mu kikubo kya Baroda. Kale tweyanza nnyo tweyanzege aba Newman Forbes mwebale nnyo mwebale ddala okutuwa obumpwakimpwaki obwo. Twagala okwebaza ennyo omwana ono Sennabulya Ronald omuyizi mu St. Maurice Lwaggulwe eyatuwa ekirabo era kati twamaze dda okugaba ekirabo ekyo. Ekirabo ekyo kitwalibwa Kyeyu ne Vincent owa St. Peregrine Nakatogo wa siniya ya 3. Ye mubbinkani yasembayo obuto mu babbinkani bonna be tubadde nabo omwaka guno. Tukyasaba ebirabo ebirala buli akiina kituweereze. Waliwo n'obubaka buno babumpeereza ne bugenze bwa mukulu waani mukulu Kajoba agambye nti ssebo weeruvule nsabira nnyo kojjange Kajoba Vincent ye mutabani wo Kayemba Davis boogera omumanyi ye taata. Agenti akusabira nnyo wangule naye obubaka bubadde buluma Kayemba obubaka buluma. Katugende wannambeera erinnya ne gy'ova. Kagwa Peter ng'anviiridde ku mutala Kawanga yese kisangibwawa mu ggombolola y'e Mabindo mu ssaza Mawogola. Osomera wa? Uganda Matters SS Kikoma. Vicensia ne Namakula Winnie bakwagaliza buwanguzi. Ye Muwonge Stewart akutambuzizza nga ye head prefect. Ono agambye Kalinzi Emmanuel akugambye nti abo tobatyo basobola okubawangula era Katonda ali naawe akuweereza n'entambula. Promota Muzungu yakutumira nnyo era okutuma okwo kwali mu bigambo nga kwereere. Kati nze kakusimbula ebibuuzo byo tutambule. Si kyekikyo tusoose na buwangwa bibuuzo 5 nkuwummuzeemu. Ekisooka omwezi ogw'ekkumi guyitibwa gutya mu Luganda? Obubonero 3. Mpa olunaku olwokubiri mu wiiki bwe tuluyita mu Luganda. Walumbe. Bakuwa obubonero 3. Kitundu ki ku mubiri gw'omuntu ekyawula ekisambi ku kugulu? Vivi. 3. Akatundu k'olwala olw'omuntu olwala lw'omuntu akasembayo akayingira mu nnyama awo tukayita tutya? Kinyiize. Wakayima mukulu Reverend Kigali ayego tuguyita mwezi kano timukalaba kanaakeeru kanaakabakewesebwe katunuulire ku lwala lwe mubadde ki? Kale kangende ku kyokumeka ku kyokutaano kuwummuzeemu. Ebintu bino 2 bye ngenda okugamba bitukolera ekivuga ekirungi ennyo. Buseekende n'amalanga bukola kivuga ki? Mulere ssebo. Nkutidde. Wakayima Katongole Obuseekende n'amalanga bukola nseege kyembadde njagalako kyokka Katongole muwe akabonero ke n'enkuwummuza ne tugende wakaseekende awo oba okwata Tereza omuzindaalo ngo bulungi. Mukulu Kaseekende ono ye ssanyu Katongole ndaaliddeyo eri Katongole ono ye Ssanyu Education Center
education consults Lwengo Kato stationary and printary bakutambuza n'entambula yino nzito ne bakugamba nti tobaswaza. Mukulu Kayemba yabakulembeddemu Robert n'akugamba takuswaza. Yudaya owa Yudaya Computer Center and Stationery ali awo ku Twin Tower awo Masaka City nawo akutambuza. Kakati tugenze bwetu. Ekibuuzo kyaffe ekisooka. Omwezi ogw'E11 mu Luganda guyitibwa gutya? Museenene. Bakuwe busatu. Olunaku olwa Ssabbiiti olwokusatu mu Ssabbiiti luyitibwa lunaku ki mu Luganda? Luyitibwa Mukasa. Bakuwe busatu. Ekitole ky'ettooke ekimu kiwe erinnya? Ekibegu. Bakuwe busatu. Oba kuba tuli mu kusomesa babukuwadde bwo obusatu n'oba ekirala Oba kale tukiyita ekiwuumi. ekiwuumi. Obulagala obusalibwasalibwa ne babussa ku mmere ey'amatooke buwe erinnya? Obuwuuwo. Bakuwe busatu. Bweyanzise. Ekitundu ky'omubiri ku muntu ekiyitibwa enkuutabuliri kye kiriwa? Kyekisambi. Bakuwe busatu. Bweyanzise. Tukuwumulizaawo tugenze wa mukulu Levuland. Taata. Kwatako wansi awo otereza omuzindaalo ogwo. Aha, bw'oti. Oviiridde wa? Era nviiridde ku Holy Family Seminary okuva Bukalasa. Bukalasa. Ye taata. Wa mukwano gwange ennyo Father Mugerwa. Amina taata. Francis Seuss. Kale batumire bonna okukkiriza. Amina taata neeyanziza nnyo neeyanzeege. Okutumira ngenda kusooka neebaze Katonda anyambye okubeera wano olunaku olwaleero kubanga bibadde byangu. Kati genda mu maaso mbimanye ebyewamu. Ne neebaza era nenjagala okusooka okutumira jjajja wange Sebastian Kayijja okuviira e Kasaala e Luvule. Jjajja wange nkwagala nnyo. Nga sinadda ku bazadde abanzaala kansooka okwebaza omukulu Rector Reverend Father Seuss Mugerwa ko ne Master wange Reverend Father Stephen Kafeero abanzikiriza okubeera wano na buli kimu kye bankoledde banaye Father mbeeyanza nnyo ne administration okutwalira awamu. Baganda bange bwe tusoma BCM class Bukalasa Minor Seminary mbaagala nnyo. Then okutwalira awamu the Holy Trinity class senior 6 bannange babulaza tuli wamu. Baganda bange Mulungi n'abalala Stefan mbaagala nnyo bannange mbebazitambula gye mumpadde. Kale tojja kumalayo bingi kubanga ate tuleke kuddaawo tugende ne Father Kintu obadde tomujjukidde Twazoonya oyo ye ate mwagala nnyo. Tugenze n'ekibuuzo ekisooka. Ye taata. Mukulu Kajoba. Ye taata. Omwezi ogw'E12 mu Luganda tuguyita tutya? Era guyitibwa Ntenvu. Bakuwe busatu. Amiina. Ekyokubiri olunaku lwokuna mu wiiki tuluyita tutya mu Luganda? Era luyitibwa Kiwanuka. Bakuwe busatu. Amiina taata. Ekyokusatu Ye. emabega w'ensingoyo wano nga bw'ondaba. Ye taata. Ye taata. Awo bwe watyo tuyitawo tutya? Taata eyitibwa Ensikya. Nedda. Bulago taata. Enkoto. Ngambye emabega wano nga ku bibega be. Taata eyitibwa Enkoto. Wakayima. Katongole. Enfeete. Awo tuyita ku nfeete. Era baga nti oli yamutudde ku nfeete awo. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Ebimuli eby'omuddo oguyitibwa olusenke Omuganda abiyita atya? Biyitibwa ebiwu taata. Damootereze. Wakayima. Katongole. Olwannyo. Olwannyo. Tereeza kale mpokereza. Olwanyo. Lwanyo. Ne bw'ogamba olwannyo
oba otutegeeza ate kintu kya katongole kale akaboneroko kamu kasita tugenda kumutendera omuzibu ddala. Wamma Kajoba waliwo akaddo kamera nnyo ku kkubo naddala obukubo obwo mu byalo obuyita ebbalibbali ne ku nzija. Akadde ako kalina obugwa bungi nnyo kafumita bakayita bati akafumita bagenda akafumita bagenda tuwulidde akafumita bagenda kyagambye kafumita bagenda obubonero busatu. amina taata Kale tugenze ewa namba yeyaleese liimu ani sebo Senyomo Mike, Senyomo oviiriddewo. St. Monica High School. St. Monica High School lisangibwawa? Kulidde Mutukula. Kale kaakati wano bagambye nti omwezi omu buno baba bano olina abantu bangi bakuwadde entambulo tumira babiri basatu. Tumira ku Madamu Faust yamperekeddeko ekyemu wange abayizi banange bonna abasiniya 4 okuli Amidu Deriki Foto muyizi muyizi kale noono omuyizi Kiyimba Patrick siniya eyokuna ne Grace ne Namanda Grace nabo bakwagaliza buwanguzi bakuwadde entambula. Muzzukulu wa Nsamba Waswa Judy Kasozi kugambye nti tomuswaza. Tumiddeko nno n'abantu wano bangi nnyo naye nga naye akwagaliza buwanguzi. Omukulu w'essomero St. Monica High School Madamu Nakanwagi Esther akutambuza n'entambula ejja mu bukulu bw'essomero yiiyo weeri wano gwe nga webaza ono Director St. Monica High School Mukulu Katumba Edward agambye nti tomuswaza ne aba St. Monica entambula yine ng'era Director bwe yandibadde. Madamu Fausta musomesa wa ssomero eryo agambye nti tomuswaza. Alina ku reception yawe ya radio Buddu yageeta ajja kulekerera kaakati gwe bona omuswaza ate nga n'entambula agikuwadde naye neyeteekamu eyiye n'akugoberera. Bano bayizi abasoma naawe mulimu Nuwagaba Yusufu Bakunda Enoka Mulumba Namata Nakyeyune basomesa abasomesa siniya eyokuna. Bakulu mu nsaasire mulimu Madamu mukulu Nuwagaba Yusufu, omukulu Bakunda Enoch, omukulu Mulumba Patrick, omukulu Nakyeyune Jane, omukulu Sembatya Rogers, omukulu Bossard Anthony, omukulu Mukiibi Bernard, Madaminsi Nakabembe Shakira n'abalala nno bangi. Entambula yiino era ey'abasomesa nga bw'ebeera ezitoye bulungi nnyo. Abasinga ndowooza ba sciences. Deputy Head Teacher mukulu Bakunda Enoka agambye nti tomuswaza entambula agitaddemu yiiyo. Musomesa wa lulimi Luganda wuuno enkya tulina okubeera naawe wali mu Kimanya Blessed Sacrament akutereddemu entambula n'agamba ye Madamu Nakyeyune Jane. Nono n'agamba abayizi ba siniya eyokuna b'essomero eryo ab'essomo lya Interprini omuli Nakibuule, Nagawa, Mugumya, Nassanga, Babiri Agnes, Nasaasira Enoko, Nakawungu Winnie Talemwa, Nambejja, Kateregga, Namanda ne Namboze Sise bakuweereza entambula eyo. Kalemanzira Ndoza Shafiki Head Boy St. Monica ng'ali wamu n'abakulembeze bonna bakugambye nti tobaswaza entambula yiiyo. Class Teacher siniya eyokuna St. Monica mukulu Mulumba Patrick ayagaliza muyizi we obuwanguzi entambula n'agikuwa. Abayizi ba siniya 1 eyokubiri n'eyokusatu bonna awamu bagamba nti tuli mabegawo. Head Prefect wa St. Monica agambye ye Nakibule Immaculate awamu n'akakiiko ke konna bakugambye nti tobaswaza ng'abakulu kubanga ate baba balina okwadressinga assembly ku Monday. Naye n'agamba nti abayizi ba siniya eyokuna aba St. Monica High School bakwagaliza buwanguzi kati kabakupiimpye. Ekibuuzo kyo ekisooka omwezi ogw'omwenda mu Luganda guyitibwa gutya? Muwakanya. Tereza. Obudde bwo. Akayima Kajiba Vincent.
Kajoba. guyitibwa mutunda. Bakuwa akabonero. Amina taata. Olunaku lwa wiiki olwa bbalaza oba munnabuddu gy'ayita Mande. Mu Luganda tuluyita tutya? Kazooba. Bakuwe busatu. Waliwo munnabuddu ky'ayita ttooki mu Luganda kye ki? Emmuliso. Tereza. Bakayima kajolise. Bw'otoyogera ky'ekizibu ky'olina oyogererako erinnya. Kagwa Peter. Ettawaaza. Kajoba. Endabiso taata. Katongo. Emunyenyeso. Muliso oli ow'emmuliso. Totumuwa. Bawe ekituufu eky'Oluganda. Tuguyita mumuli. Mumuli. Ekibuuzo kyaffe ekyokuna. Omubiri gw'omukadde gujjako oba gujjako engeri y'okwefunyaafunya. Tukiyita tutya mu Luganda? Enkanyanya. Bakuwe busatu. Mu kiwato kyawe oba mu kiwato ky'omuntu tuyitawo tutya mu Luganda? Wakayima. Katongole akutte nawo nno n'awulirawo bulungi naye bawe ekituufu. Awo tuyita mu makendegere. Genda kubiweddeyo. Tweyanze omulungi awuliriza tukyatambula genda n'ennamba emu twagala tugenda okuwummulamu ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Namba emu. Kagwa Peter. Mulongo ekibuuzo kyaffe eky'omukaaga. Obuntu obubeera ku ŋŋoma bwe basitula oba bwe bakwatako nga bagisitula buyitibwa butya? Wakayima, Katongole. Ago matu. Bakuwe akabonero. Katugende mu ngero ewamma kuvaayo tolina mugoma. N'alibadde ngibalaga wano eyabubebbere naye tugende mu maaso. Akyogerako si yakireeta. Malayo. Lugero. Wakayima. Katongole. Ogundi oli? Senyomo. Senyomo. Omunafu tayita njala kujja. Omukazi omunafu tayita njala kujja. Bakuwa akabonero. Ekibuuzo kyaffe eky'omunaana. Amabeere kirevu. Malayo. Gamera ku buli muntu. Kutidde. Wakayima. Senyomo. N'omugumba agamera. Bakuwa akabonero. Awerekera nsusso. Nyinza. Katongole. Enzigo teziva magombe. Tewali Wakayima mulala. Ye ow'obusa. Ow'obusa gy'awerekera abeewaabwe oba ababe. Omukazi atalina musajja bw'awerekera nti aba tiyeeraliikirira. Ate waliwo anaamugamba agenda ne munyumya ne mutambula oba ssaawa akomyewo mmeka. Ekibuuzo eky'ekkumi. Awasizza ekibi. Nga si yamuwasizza. Tereza. Oba awasizza kibi. Awasizza kibi. Nga ssebo si ya. Wakayima Kajoba. Asizza ekibi akiwongerera. Katongole nakulabye. Nga si yakiwasizza. Bawe ekituufu. Bagamba nti awasizza kibi taba muwuulu. Kikazi awasizza kibi naye nga kigatokosa. Kiba kale tugenze ku namba 2 ewa mukulu Katongole. Siri ewaawo. Mukulu Katongole. Ntandikidde wano ku kibuuzo namba 6. Amatu amabangalavu muko ate nga mawanvu masongolerevu waggulu
tugayita tutya Gakami. kabusatu ekyomusanvu lugero ekiyombya nnyoko malayo ekiyombya mwannyoko Kyotendera balo. Kyotenderako balo. Kiyomya kyotenderako balo. Wakayima Senyomo Kyoterako balo omumwa. kyokola ki Kyoterako balo omumwa. kyotendera balo omumwa katugende ku kyomunaana kino kiggweso nga n'owuwo mwagendedde oba ne gwayagala mwagendedde. naye awo tumuwe naye nga kyetubadde tusinga okwagala nga ne gwayagala mwajjidde. Katugende ku ky'ekkumi muwe kusatu kaggwe ensonyi Ng'omwana abba nnyina oba ng'omusajja abba ente. Wakayima. Wakayima Senyomo Ng'omukazi awoza n'ebba. ng'omukazi awoza n'ebba kyetubadde tusinga okwagala. Ngenze ku ky'ekkumi nkuwummuze bisaatuuka malayo. Ng'enjovu Bisaatuuka ng'envubu. ng'envubu. Wakayima Kagwa Peter kaggwa nga yasoose nedda ng'omuwulu ayita we balya. Nkuwummulizza awo genda mu maaso agaba akacaayi bano abamaze booziza okubawa akacaayi. mwemiisa. Ekibuuzo kyaffe eky'omukaaga muganda wange taata wuliriza bulungi. taata Enviiri ez'akakupe ziba zifaanana zitya ku mutwe gwazirina? Zinnyonnyole bulungi. nsaba kuziriramuko Enviiri ez'akakupe taata ku mutwe ziba zifaanana zitya? Zinnyonnyola omuntu azitegeere bwe ziba zifaanana. taata ezo enviiri zibeera enviiri ensiiwuukirivu era ezezingazinga ku mutwe taata. Wakayima katongole Zezo enviiri ezibeera nga nsiiwuufu ku mutwe naye nga tezirabika bulungi. Senyomo bivuddemu mbawo ekituufu. Enviiri ez'akakupe zibeera nviiri nkwafu nnyo ku mutwe nga zeezinzezinze nnyo. Abalambuza zimuyite ziba ez'akaweke zezitya Sikaweke ate zebyo byekutte wamu wamu nga bingi. nga bingi nga zeezinze wamu. Tugende Tugendeko wamma mu ngero. taata Awagumba ennume tewakulemu tereeza ekirala tewagumbemu era tereeza ekirala tewagumbemu kaggwa nga n'enduusi. katongole N'enduusi. sosinga. olugero lwaffe olw'omunaana bakubalira amalya Senyomo Batakubalira mirambo. bakuwa akabonero. Bufumbo bunnemye lugero Wakayima tewali bawe ekituufu. alekera Musebeyi kwala buliri. Omusebeyi mumumanyi ye house gaalo. Genda maaso. Okibagambye enkyaba onookibabuuza ate. Kale badde nkijjuke. Genda mu maaso. Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi taata byogerwa mpola. twalira mu ntyo Nakuzaalira omukyala aloga. Muwe akuzaalira omukyala aloga oba nga akuzaalira omukyala ye mulogo.
byonna biba tweyanzeeko omulungi awuliriza mukulu Kajoba naye bamuwa akacaayi agire ng'akanywa bw'oba tokanywako ebo oyogera ebintu bwe bityo bwe biri valekeevu bwekola. Tugenze ewa mukulu Ssenyomo gwe wendiko mu nsonga ezo. Mukulu Ssenyomo, ekibuzo eky'omukaaga, enkuba etera okutonnyerera akawungeeziwungeezi kawungeeziwungeezi tugiwa linnya ki? Neetawera naye Wakayima tewali. Olwo lwe tuyita olunywankoko. Oluwulidde erutonyerera awo kawungeeziwungeezi. Tugeze ku kibuzo ekyomusanvu ngero. Akuba ndeka mwoyo wedde olonda za banno. Wakayima tewali nga ddaabiriza ogwafa. Tugeze ku kyomunaana. Atagukwanye Waza bino bya mikwano tojjaayo. Wakayima yagunenyeza munne nti agunyina. atagukwanye ogwo guba mwenge. Wakayima tewali. Yagamba nti banaatinkiza oba omukwano teguba gwe. Tugenze ku kyomwenda. Agenda yalaba bakuwe lusatu. Eky'ekkumi akola byambyone. Obwo obusatu nabwo mukuwadde. Tweyanzeege katugende ew'omukulu ono ate atutwale mu katundu kaffe akatuyunga ku bwiri. Muzzukulu wane Lwalumwa. kyava ku kyokumuyita lwomwa. Kiganye ssebo. Ani akimanyi? Yali musibe bwe yavaayo yali muganzi nnyo embuga. Ssaabasajja Kabaka nakkiriza amweka ebirevu nga tannalabika eri bantu. Abo abantu baga nti bannange olusajja olwo lwemweranga ebirevu mu kkomera. Abalanga baga nti n'ofuluma ekkomera lw'omwa ebirevu ne bamutuuma lwomwa. Mukiwulidde? Katongole nte yafuuse nte. Mulema kisangibwawa Kisangibwa wa gwe ne bw'otugamba nti oludda luno bwe luti oba luli oba luli. Waliwo amagye kisangibwa kiri wakati wa Kyesiiga Baale. Kino ekyawano baatugolola nti si kyekitebe ekikulu n'ekiri ab'omutima gye balina ekitebe kyabwe ne mulema gyali. Ngenze ew'omukulu Kajoba. Ye taata. Kika ki? Fumbe taata. Eribwatula endagala. Effumba eribwatula endagala. Ye taata. Obutaka bwammwe buli ludda wa? Taata buli bakka. Akabbiro k'effumba kabbiro ki? Taata kikere. Bakuwa obubonero busa. Amina taata muyanziza nnyo. Ssenyomo weddira ki? Kinyomo. Ab'Ekinyomo. Jjajjammwe y'ani? Nakibboye. Atuula wa? Kyasa mu buddo. Wa? Kyasa mu buddo. Kyasa mu buddo. Bakuwe obubonero. Era ekika ky'ekinyomo ekyo kye kimu ku biriraaniganye n'ekyente n'ekyaki n'ekyomutima. Tugenze mu biri. Sooka oseekeremu awo katunyumirwe bwiri. Tandika. Ebbanga nga liyiseewo ttono, emmeeme yange n'esigala kulengera bulengezi ebye ebyandiko mu maaso g'omwami Payati Sololo ne ku nnyanja, era ne ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitali zimu ng'egy'emiriti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda era n'emisimbattaka nga totaddeeko bigu ebitonotono. Gye twasasira ensiko eyali
etuliraanye ne tukamala. Emirundi mingi gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Bironywa akacaayi bakakwongeremu n'okakwongera akookya bakuwadde obubonero buna banne pyati omuyise gayati emiriiti emiti bakwongeremu kacaayi akookya akalungi. Tugende ku mukulu Katongole musongere ekiba ekiddako. Twamusemberera naye ndaba nga ye musajja eyenkolereza eri omwami. Yali ye yabakidde embiro bingi ddala. Mukadde bukuku naye nga kyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi, kyonna tukutuku n'envi nga zimuliko obuyira bw'ejjuvu okutukula. Amaaso gonna Katongole ono naye munyongerera akacaayi akookya bakuwadde obubonero bubiri. Wino we tuli tugenze ew'omukulu Kajoba. Ye taata. Kajoba tandika. Kampi. Bwe twamutuukako n'atulamusa n'atubuuza kye tubadde tukola eyo mu Lukakaba gye twafulumira. Ne tumunnyonnyola nga bwe tumukwasizzaako ne ku mulimu gwe nga tumaze okumulombojjera byonna ebitufaako. Ne mmwebaza okumpolereza eri omwami. Nayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo n'antunuulira enkakaba. Nassa ekikkowe n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda era n'anneetondera nga bwe yali anneerabidde. N'atugamba nti, baana bange mutuule mbabuulire. Kajoba bakuwa obubonero butaano kuba osomye ng'asomye ekigambo kya Katonda. Era ndowooza bw'onookwata omuluka gw'obusomi awo ojja kubojjerawo ddala bakuwe butaano. Naye mubaddemu obusomi. Kwata ssenyomo. Ntuulanga bwenkekejjana nti okuddingana erinnya lye nti woo muyodi oli. Nga tumaze okutuula nga tunyumizza ebiva ku mwami oyo pyati solo naye nga byonna bitiisa. Nga tubuulira nti omwami oyo muwalanye nnyo nti muwalanye nnyo nti bwakuwalana oba tonnafa tawera, era nti takoma ku ggwe wekka naye nti n'ab'omu maka bonna abazza mu kkoowe lye limu. Nti ate waliwo olugambo olutandise okuyitaayita nti muwala we Mirembe akwagala, so ng'ate omuwala oyo abavubuka be yeekakasa nti si batono abamwala. Ssenyomo mu obubonero busatu. Tweyanzeege omulungi awuliriza baana mu muganya okunyumisa akatundu kano ate ng'abawuliriza kaali banyumidde nnyo kubanga akatundu kano gundi ono abadde akatandikidde wa abadde agamba nti ebbanga nga liyiseewo ttono emmeeme yange n'esigala kulengera bulengezi ebyo ebyandiko mu maaso g'omwami Pyati Sololo ne ku nnyanja era natandika
ne ntandika okusanyuka okukola obulungi emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitali zimu, egy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda era n'emisimbattaka nga totaddeeko nno bigu ebitonotono bye twagenda tusasira mu nsiko etuliraanye okukamala. Emirundi mingi emitego gino gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Lwali olwo twali tugenda tulamba era nga tulambula emitego gyaffe ku ggogolo ne tulengera omuntu Katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba byakola. Bwe twamusemberera nga ndaba ye musajja eyampolereza eri omwami Pyati Sololo, yali yeebakidde ebiro bingi ddala. tweyanzenge oyo ye DJ Daniel bw'ati ebintu bye bwabikola naye nga tubeebaza olwaleero tufundikidde omutendera gwaffe ogwavaawo mpitewo tugenda kujjako abaana babiri be tujjako nabagambye nti akwata ekifo ekyokubiri ogenda kujja ku Lwokuna oluliko ka Yesu Kereni ava ku Matete Comprehensive. Akwata ekifo ekyolubereberye ogenda kujja ku Lwakutaano ne Muwonge Edward owa St. Paul Kyanukuzi. Naye nga ku Mande Nankya Cross oli wano Isaac Newton. Jumba David St. Stephen's Kyotera. Ku Lwokubiri Nakachwa Benita St. Dennis Makondo. Ne Sekyanzi Joram Masaka Citizen. Ku Lwokusatu Lukanga Samuel Kabwoko Church of Uganda. Ne Ndawula Nicholas St. Paul Kyanukuzi. Ku lunaku Olwokuna olwo ye ka Yesu n'anaakwata wano ekyokubiri. Bwetyo tugenda okutambula mu mutendera ogwo ogwakasasambulabbwa. Njagala kubategeezaako katono kuba mmanyi kwe muli mwenna ababbinkanye abagenda okujja mu mutendera gw'akasasambulabbwa bikyukamu era ebyokuttira ku liiso bikomye wano ku mutendera guno. Omutendera ogujja tuyinza obutafuna budde ku Mande naye gubeera gw'abamanyi era katugenda kutandika ebibuuzo tubyongeddeko bigenda kuba 15. Bwe bibeera 15 ebyokuyita Wakayima biweddewo. Omuyita ekibuuzo kyekakasa bwe kikulema tukujjako obubonero 3. Wakayima bw'omuyitira mu ssaawa ya munno tugenda kujjangako akabonero kamu. Ekyo kigemuzi kitegeere bulungi era kkolamu ezo zinteerewo bulungi awo ku mpapula ezo. Akati ekirala ekibuuzo tuba tukisoma omulundi gumu tekiddibwamu. Bw'ogamba nti banziriremu nga tusoma kirala. Tusuubira nti wiiki eyo ng'eweddeko mu wiiki eyo etandika ku Mande omulungi awuliriza tujja kuba tumaze okwekwanyakwanya obulungi ne bakama baffe tubabuulire ennaku z'omwezi awagenda okubeera finals z'akabbinkano oba empaka ez'akamalirizo naye nga kyekifo tugenda kubeera Kyannamukaaka. Mukulu Kalema Silas ssentebe wa Kyannamukaaka oweereso ey'okusatu nkutegeezaako ne nkugamba nti gezaako okulaba nga okunga ate gwe naawe nkuyitidde wano era nja kwongera okukuyita sijja kuddamu kuyita wadde okuwandiikira gwe nkumanyi oli mukulu wange nkugamba bugambi. Bino bya leero bya mwaka guli ogwa kale manyi Uganda yatukwata ku mutwe. Twebaza nnyo bannaffe aba New Man's Foods mwebale nnyo mwebalire ddala batukolera obumpwakimpwaki obulungi. Ababbiikanyi bano baddayo buli omu netweruwerera ddala. Obumpwakimpwaki buno babukola oyinza okwagala obw'obummonde, oyinza okwagala obw'ensujju, oyinza okwagala obw'ebinyeebwa, oyinza okwagala bagiya, oyinza okwagala obw'empogola ez'emberenge n'ebigambo bingi. Naye ku ebyo ate tusogola n'akabisi akaffe akembidde eŋŋanda tukamula kakamulali akalungi tusiika kasoya wamma ne kakuwoomera. Ate bibaamu ne tukola n'egundi birimu bino ebiri mu flavors zino ez'enjawulo mulimu ennyaanya, kalemoni, firuti n'ebirala bingi nnyo. Kale si bya muto yekka naye n'abakulu tubyetaaga.
mu abasula bakuba ebidongo mu badije Daniyo mu byeyune abatambula engendo empanvu mu byeyune birungi nnyo twabakoledde edduuka wano e Masaka liri awo mu kikubo kya Baroda gendawo naye bw'ayagala okumanya ebisingawo obungi kuba ku 0709 796 963 oba 0702 921 718 be bannafa ba Newmans Test the Magic ako akataddeko ka luzungu. Senior Computer Services International tukugamba gwalina omuyizi atudde waka amaze P7 amaze senior ey'okuna amaze senior ey'omukaaga teyasomako oba naawe ali mu ofiisi ng'olina akantu k'oyagala okugattako ku kompyuta tweyune jangu tukugatteko ku kompyuta tukuweyo bu package obuweraawerako tulina enkola ey'okusomera ku online ng'oweebwa data tumukuwa n'osoma ng'oli ku online mu kusoma okwa buli mwezi tulina courses endala mpitirivu nnyo jangu otweyune tusangibwa wano mu Nnyendo wano waffe ku Gyagenda complex tuwandiika kati abayizi era enkya wadde lwa mukaaga neffe tujjako era tuggulewo jangu tukuwandiike tukubire ku 0759 822 451 oba ku 0773 27 657 gwe ng'oyagala okumanya ebisingawo bannaffe bano batuwaniriddeko akabbinkano kano mu mbeera efaanagana bw'etyo bannaffe abavalekeevu mwebale nnyo mwebalire ddala akacyayi tukeemiisirizza wano mu mbeera efaanana bw'etyo era kati akatuuyo abavubuka bakasaza bibatu Sennabulya Ronald omuyizi mu St. Morris Lwaggule weebale nnyo weebalire ddala okuwa Kyeyune Vincent ekirabo ekyo kisabike kinene bulungi era Kyeyune Vincent ne bw'onooba oyagadde kukitwala nga tolinze empaka z'akamalirizo tetukulinaako buzibu okinona oba n'okituma omuntu yenna kasita aba n'obukakafu ng'omuwadde endagamuntu yo ekirabo ekyo tujja kukimuwa akikuleetere. Nkyalina y'ekirabo lowooza nedda tugenze wa kigemuzi atuwa abavubuka ababiri abeesogga omutendera gwa kasasambula bwa gwemusizaako gwe ali ku radio Buddu radio y'omuntu owa bulijjo wabale kubanga weekomedde ku radio Buddu n'akabbinkano k'olulimi Oluganda katusuubire nti nno abayizi batusomesezza manyi tubadde tuli mu kibiina nga tusoma olunaku olwaleero tubadde ne Kajoba Vincent Kaggwa Peter Ssenyomo Mike ate ne Katongole James. Kaggwa Peter engero teyafunyeewo obuwangwa yafunyeewo 9 ebika teyafunyeewo bwino n'afunawo 4 omugate gwa bubonero buli 13. Kajoba Vincent engero teyafunyeewo obuwangwa n'afunawo 9 ebika n'afunawo 3 bwino n'afunawo 5 n'alondayo kamu omugate gwa bubonero buli 18. Ssenyomo Mike engero yafunyeewo 6 obuwangwa n'afunawo 6 ebika n'afunawo 3 bwino n'afunawo 3 n'alondayo 5 omugate gwa bubonero 23. Ate Katongole James obuwangwa engero yafunyeewo 3 obuwangwa n'afunawo 18 ebika teyafunyeewo bwino yafunyeeyo 2 yalonzeeyo 5 omugate gwa bubonero 28. Lunaku olwaleero tuyisizzaawo abayizi 2 akutte ekisooka ye Katongole James ow'Amalongo Baptist n'omugate gwa bubonero 28 ate owokubiri ye Ssenyomo Mike okuva ku St. Monica n'omugate gwa bubonero 23. tweyanziza nnyo tweyanzege kigemuzi waffe ababbinkanye mwesikeeko mu mikono nga bwe tusituka bwe tutambula Katongole ogenda kujja ku lunaku lwa 5 nga bwe nkugambye ennaku z'omwezi 20 ate Ssenyomo agenda kujja ku lunaku lwa 4. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku lw'abannange be mbadde nabo tugamba ekigambo kimu